Weefeeko nnyo. Waliwo akaseera nga amaanyi mwegali. Don't waste your energy on things that are not going to support your future. Waliwo akaseera nga amaanyi mwegali. Naddala mu abavubuka amaanyi gabeeramu ne mugakozesa mu byobufuzi ne gadda mu sports ne gadda mu bakazi. Wangi amaanyi g'abavubuka bagakozesa mu byobufuzi ne bagakozesa mu byemizannyo. Muntu omusanga amaanyi gamuweddemu. Manchester United bagikubye, eyagikubye babeera mu kibuga kimu kye Manchester City. Neno omusanga ngali wanagwereddemu amaanyi egayaza. Gayaza yatalina ku maapu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Abeekubye ba mu kibuga eki Manchester. Gwe n'ogweramu amaanyi empereerwe. Ate sports yatulumba ayingira neye busoga munda. Omuntu omusanga ebulambuli naye ng'agamba tufudde. N'omuzani mufudde ekinti. Ate Maanyi ogamba tebagikubye. Nogandi mbeera n'obakuba Maanyi iwofiirwa ki? Ne timu yefe oyewamwe yebusoga ebaga yakyabazinga. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazi. Abaana bwe bali wano abajja ne mukusaba n'agamba Musumba n'akkuba akamera nga Musumba saba olwaleero tuli mu nsiike. Ngonze nsabire ki? Aseno. Ezimu ozisabira n'oga nti naye Katonda ndoza taliiyo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Tolina passport. Tosuubirwa na kulinnya Manchester obulamu bwo bwonna. Oli eno olimu n'ekidumusirwa Manchester. Ogenda mu toilet n'olwayo kubanga timu bagikubye. It's part of life, but balance it. Togwerayo. Nange kyenva mbyogerako lwakubanga mbimanyi. Bimanye naye tobulirayo. Abantu babulirayo. Muntu n'omusanga asobola n'okutambula nga ali bwerere nga yerabidde ntali mu mpale. Timu bagikubye. Abalala batya n'okuddayo ku mirimu okumakya. Mipiira gibeerawo lwa mukaaga lwa Sunday. N'omusanga nga atidde okgenda ku ofiisi ku Monday. Timu ye bagikubye mbo bagenda kunoonya. Obeera mulinga bakunoonya. Aliwa. Baliwa bano bamaani. Ne bwe weekweka era bakuweereza akantu ku social media. That's number one. Sports, politics, sports biboononera obudde. Sports ne politics biboononera obudde. Amaanyi ne gagenda nga gakugwamu ng'oli ku bintu ebitagenda kukuyamba. Number 3, abakyala. Omukyala omu yabuulirira mutabani we nga mutabani we agenda kufuuka kabaka. Engero yabuulirira omulangira. Proverbs chapter 31. I'm going to be so particular. I'm going to start with verse 3. Proverbs 31 verse 3 to 5. Egamba bweti. Towanga bakazi maanyi go. Newankubadde amakubo go eri ekyo ekizikiriza bakabaka. Si kwa bakabaka lwe lwokuna ayira mwero. Si kwa bakabaka okunywanga omwenge. Abantu banywa omwenge mu economy eno yinza tulina Uganda 2. Uganda y'emisana buli muntu gw'osanga ne gw'obanja n'agamba economy. Ne Uganda y'ekiro ng'emmotoka ez'abagenzi okunywa omwenge tezirina we zipaakinga. So si kwabalangira okwogeranga nti ekitamiiza kiri ludda wa. Buli ludda wakati gw'omedde wa bbala kyempya. Kiri ludda wakati kyekiriwo ng'obuuza bintu bya kujja ssente mu nsabo nga mu future toliragayo waziteeka. Balemenga okunywa ne beerabiranga amateeka.
ne banyola omusango gw'omuntu yenna abonyaabonyezebwa. Mumuwenge ekitamiiza oyo ayagala okufa, n'omwenge oyo alina emmeeme eriko obuyinike olw'omusanvu. Anywenga yeerabirenga obwavu bwe, alemenga okujjukira nate ennaku ze. Omuntu buli lwateeka ekintu ekimuzoligisa, ekikufuula zoliga, n'oba nga tokyategeera bulungi bigenda mu maaso, kitegeeza weerabidde embeera yonna. Kyova olabanga omuntu asobola okwengera obutama yenna n'afuuka ekitategerekeka, nga ne bw'omukubako empiso bw'oti kutama takyavaamu musaayi, awali omusuwa afuuwa mwenge. Kubanga alina okwongera omwenge ku gunne waagwo yeerabire nti mwavu. Nze ne bagamba nkulidde mu kibuga abaana b'okuswiti bangi bakyali bange. Navanga eyo gye nva okola okutunda emigugu gyange ekiro, ziroobwe, bamunaanika, w'obulenzi, nakifuma, kyenda, kiboga, kateera, bukomero bwa busunju. Natambula eggwanga ne ndimalako nga ntambula mu butale. Mmotoka oluusi zaatutusanga Matumbi Budde. Nenkola omukwano ku baana b'oku nguudo bonna. Nze natuuka kuva mu migugu egyo nga tebanzibye mugugu n'ogwo. Kubanga bwonziba banno be baga ndiguzeeyo ogwo gwakyali waffe. Nga mbasanga ne mbatemera. Obukodo obungi bufiiriza. Okitegedde. Najjanga n'akasene nga manyi ndi kano kaabwe oba neetikiddeko oba taneetikiddeeko nga mbatemera. Naye akajja ku nguudo bamubuulirirawo oyo kyali waffe. Naye ne mbakolako omukwano y'ensonga lwaki nkubuulira bino. Ne mbabuuza lwaki ekiwero tekiva ku nnyindo. Nanga ni mwana omanyi bw'oba otaddeko ekiwero oba oli ayire. Kati bw'okijjako ofuuka fala. Awo oba ofuuse fala. Konze ate ofuuka fala otya? Ofuuka fala naawe. Ate n'olina okukkiriza ebintu byabwe lwampaka. Bw'otandika li naawe tobakana mugani yakale nkitegedde. Naye bw'aba atadde ekiwero ky'amafuta ku nnyindo, bw'afuna ekibuzaabuza obwongo, ne bw'olaba atambula nga alina engeri gy'avimbamu ati akyama, ekibuga aba alambula kike. Kibuga ne kiba kyammwe. Alambula ebizimbe bye abo wonna. Kati n'abakubamu akafaananyi ng'oyita mu bumotoka bwo. Ayita mu bumotoka bwo atambula abawunya ati motoka zonna ezo zize zayitamu. Era temumupapya temusobola mukoona. Temusobola mukoona ng'ate emmotoka zize. Kati amafuta bwe gamugwako n'ategeera nti emmotoka ziriko bannannyiniza abalala. Amafuta buli lwe gamugwako akizuula nti ebizimbe si bibye ne ku lubalaza bagenda mugoba bagenda mukuba. Nene bw'ojjanga oleesa omugo ogamba bagoba ku mbalaza ne mwana tolina ky'otulaza naawe. Wano waffe. Halemero nakawazani wano waffe gw'ojja ogenda. Waabwe kubanga obedda anuusa amafuta g'ennyonyi. Muntu olaba atambula kumbe emmotoka zonna zize, yalaba zonna zize, ebizimbe byonna bibye, buli kintu kike. So ekimu ku bintu ebizikiriza bakabaka bakyala. Era nsaasira abantu abasiiba mu jimu ng'okola obutafaali bw'okulubuto so si mukuba amatafaali gazimba nnyumba. Okola obutafaali. Ate namwe abakazi mubonyebonye nnyo n'abaana kati basingo maatha bangi wafuna amalako. Ego wafuna yali amalako kifuba kyekyo. Ajjamu esaati ng'obutafaali bwebwo. Naye ng'akutute mu loojo oba mu muzigo gwo. Ewuwo wennyini wakuweera olubuto. Amalako. N'akusimba akaana. N'otobanako. Ofuna abakutwala ebweru ne baganda ate olina akaana. Ofuna abagenda okuwa emirimu ewaka ne baganda ate olina akaana. N'ofuna abagenda okuleba ne baganda ate olina akaana. Akaana ne kafuuka sitaani ng'ate akaana kirabo kiva eri Katonda. Munoonye ng'abantu waakiri abakuba amatafaali mu birombe. Bano abalina obutafaali ku lubuto tibulina mugaso. Obugalo butono kuba mwagala bamalako.
bajja bakunya mujja bawulira kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Bajja bakalakata. Era kati eri ogwosanga agamba Musumba sikyaddira basajja bamalako. Anti kyekino ekibonezo kyennyina akukalakata nekyakulekedde nakyo nekikalakata. Ennaku nekalakata akana tooka tuge. Abalala bwe basuula mu toilet.